Take me corner juggle ya samyaka mwako gole eddobozire waggulu yogereko ku bigambo ebimusinza n'ebimutenda mukadde kano leka akulire nga gw'obyogera leka akulire nga gw'omusinza leka akulire nga gw'omugulumiza leka akulire nga gw'omusaamu ekitiibwa mwebaze olw'obulamu bwo mwebaze olw'ezzadde lyo mwebaze olw'emirimu kyo mwebale olw'amaka go mwebaze olw'obufumbo bwo mwebaze olwa pulaani zakwinako mwebaze olw'ebirooto byo mwebaze olw'okolesebwa kw'olina mwebaze olw'obulokozi bwo mwebaze kuba okyali mulokole mwebaze olw'empewo gyakuwajjosa mwebaze olw'omukka gwakwane olwa oxygen gw'olina mwebaze olw'opportunities aleeta mu bulamu bwo olwa pulaani zonna zakwinako mwebaze olw'eggwanga lyo mwebaze olw'abakulembeze bo mwebaze olw'obulamu bwo mwebaze olw'ebitundu by'omubiri gwo byonna by'olina buli kitundu ky'olina nga kikyali kiramu buli kitundu ky'olina nga kikyakola ekyo kyamagero wali atakirina okuva ku olulimi lw'okozesa wali atalulina mwebaze olw'olulimi lwo mwebaze olw'omutwe gwo mwebaze olw'obwongo okubanga bukyakola bulungi weyena maaso mwebaze olw'ebitundu by'omubiri gwe bikya functioning obulungi wali abatabirina wali ababyegomba wali abanoonya obisasulira obuwumbi n'obuwumbi wali abanoonya obisasulira miliyoni za ssente okulaba nga babizaamu mwebaze era mugulumize era musemu ekitiibwa era mugeti osaanire mukama ogulumizibwe mukama otendezibwe mukama obwekitiibwa mukama manga gwe nagatenga gwe mukama ani katonda okujjako gwe ani kabaka okujjako gwe ani mukama okujjako gwe taata tunakusinzanga tunagulumizanga tunakusangamu ekitiibwa tunakoolanga buli nkya tunakuyitanga tunakwesigamangako ebyaffe tunabigambanga gwe tunakwebaza era weebale olw'obulamu bw'otuwadde ebyamagero by'okoze mu bulamu bwaffe ekisa ky'otulaze obukuumi bw'otuwadde obulamu bw'otuwadde ate si ffe feka n'ababeezi baffe ate si bokka n'ezzadde lyaffe ne bakadde baffe n'eggwanga lyaffe weebale ssebo omukubira engalo nga zinoga ate nga zamwanguka mukama yebazibwe nnyo oli wadde mba okutuulako nkulekeddeyo akadakiika ako namusize ku muntu oyo ali ku kkono n'oyo akuli ku ddyo obanga kisoboka obamanye n'amannya gaabwe obanga kisoboka obamanye ne baani bebaani yaani oyo waawa akolera luddawa asulawa twala mutaano bimbuuze oyo ali ku kkono n'ali ku ddyo bimbuuze mugendi yo waayo oli utya kaakati olwo gwani mubuuze nze nkwadde olukusa kaakati olwo gwani owaawa okolera luddawa ate osulawa bw'aba mukyalo oli wadde mbamubuuza nti kaakati olwo oli mukaani bw'aba musajja oyinza omubuuza nti kaakati gwe oli bbawaani bw'akugamba nti ndi muka Yesu era omanya nti alabika mwereere kamaafe ebazibwe togaana kumugattirako akalala akamubuuza nti kaakati walokoka oba tonnalokoka osabira wa bibuuzo byangu nnyo bwe bityo ng'obitegeera nga kikuyambako okutuula n'omuntu nga wamutegedde bulungi kya bugunjufu okutuula n'omuntu nga wamutegedde kubanga bwe tujja wano mu nnyumba ya Mukama ennyumba ya Mukama
eyina opportunities zonna. Tomanya abantu bangi abafunidde ebintu mu nnyumba ya Katonda, bangi abafumbo, naye nga gwe yawasa yamusingana mu kyaki. Si bwe kitera okuba bwe kiri. Era kyobulaba nze neewunya abantu abagolokokera ku kkanisa ne bazirwanyisa. Oli naabula byalwanyisa benanaga nti esizoni eno yonna ngenda kulwanyisa kyaki. Nogamba yi Mukama Katonda eddalu lyakuvuddewa. Ekyaki ng'eyambye abantu okumanyagana. Ekyaki nga ziyambye abantu okukonekitinga. Abantu bawasiza nga bebawasiza babasanzeewa mu kyaki. Kyaki kyalibadde kifo kyakwebaliza Mukama. Kubanga ne gwoyita mukwano gwo gogamba nti olina mikwano gyo, gwokeberanga mu mikwano gy'olina omu, babiri, basatu, bana boyita mikwano gyo, era obeera wabasanga luddawa. Sometimes ne dayimoni ne bwabanga akulinnye ku mutwe noga nti kanisa eno togirwanyise, ate era bw'oba oyogera nabo bwe mugenda okwegatta togirwanyisa, ate era mbeera mwasisinkana wa. Kati amagezi ne galimu bajjira nti naye gundi nga tetunnasiriwala nnyo. Kaakati yefe abagirwanyisa twesanga wa nti ate era mu kyaki. Ate mwe twesanga ate omuti kwe tulinnya ate gwe tutema. Wangi abantu bafuna ba business partners mu kyaki. Oyo gw'otudde naye tomanya ayinza okubanga by'osuubula ate ye byasuubuza. Tekigana nga mubuuza n'omugambo waayikozi gw'okola biki mpaka business card yako gwate business card. Abantu batabawanyisiza mu kyaki kati babeera bali buwanyisizaawa. Kasita otuyamba n'okamuggyako ka business card n'otakakozesa kumubba. Nambye ntya? N'otakakozesa kumubba. Kubanga ate abamweyambisa omukisa ogwo noga ni ŋŋenda kuula oyo tagenda kyagala. Ekyaki egenda okumanya nga wamubba. Ng'ate naye obusungu bw'alina tebwogerekeka ng'aga nti ayanziba namusangawa. Ate naye olw'okuba amagezi gapunguuse ng'atandika kukolimira kyaki. Kyaki eyakafulumbe ayanziba namusangaawo. Nidda si ekigendererwa. Ekigendererwa muntu kumumanya ne mukolagana naye bulungi. Tukwegalidde gwe ayagala okumubba tomubba. Era omuntu bw'oba omufunye kolagana naye bulungi, enkolagana eyo yalivaamu ebirungi. Ekitiibwa kibere kya Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bwe bituuka okwewola ssente kano kalango. Kano kaki? Kano kalango. Bwe bituuka okwewola ssente bw'omanya nti oli bituyingizamu oluvannyuma nga zimulemye okukusasula, kiba kirungi n'obituyingizamu nga bukyali nga tonnazimuwa. Ntegeerekese kubanga wamusanga wano. Kati okusinga otugulako olutalo oluvannyuma ago gonna golaba gabbi nga bw'ogalabaawo gonna gabbi. Gonna golabaago n'oyo omusumba waabwe bonna mu babbi beereere. Kubanga era awo ayanziba we namusanga nedda. Tetwakugambako kumuwola ssente. Bw'oba onoozimuwola wangi engeri gye wamusanga wano. Ffe munnaffe wano wolaba lino ddwaliro abalwadde baffe abamu. Kigambe neiba. Kingambire neiba abalwadde baffe abamu tebannakola batya. Totutabulira abalwadde baffe. Abamu tebannawona. Abalwadde abamu bakyali ku ddoozi. Kati ojja n'osinga n'omulwadde waffe agezaako okuterera naffe tumutetenkanya tumuwe ddoozi gwe ng'okwata obukadde 40 ng'obumuwa kubanga walaba awanika nnyo emikono ng'agiwanika nnyo era bwe yagiwanika nga yazibirizanga n'amaaso era n'ayogera mu nnimi nnyo n'olaba ng'alabika ajjudde nnyo omwoyo n'okwata obukadde 40 n'obukola otya n'obumuwa. Kati bw'abubba n'olyoka odda gye tunoga nti ffenna tulabika tuli babbi. Bwe wali ozimuwa twategeerako. Kubanga ffe tulinayo ku bibuuzo bye tubuuza bw'ojja mu ofiisi yaffe noga nti musumba waategedde nti bulaaza z'abandola ono njagala omuwe $40,000,000. Agambye alina byannyinnyonnyodde nga birabika bigenda kukola. Musumba omurekomendinga nga nange bulaaza z'abandola mubuuza oli memba wa kyaki eno nti ye oli partnership namba mmeka? Ennamba ya kyaki eriki? Nti sinnagifuna lwakubanga nzija n'ensabirawo era lulwe nasaba nakwata ebbaasa ya guliini eriko ebigambo ebyeru kegamba era kyekiraga nti nsabira wano. Otugalindako si buli ayakwata ebbaasa ya guliini nti memba wa wano. Ate awo nze kinyamba ne mbuuzaayo n'ebibuuzo gwe by'otaalowoozezaako kubanga gobeera wakyamusedda. Abantu batera okujja eyo mu ofiisi nga baakyamusedda oluusi nga baagala kufumbiriganwa naye ono nga yakutte dda faya
kati ng'alina byatabuuza nze ntera bibuuza eyo ogenda okulaba bwe mbuuzaayo kimu nga onaye muleese yennyini agira ati kweganga omanya nti yabadde omukwano gwade gwamukoze etya gwamulinnye yeerabidde n'okubuuza bulaza nti olina emyaka emeka teyagibuuziza yeerabidde okubuuza sisita nti kozi sisita olina abaana bameka kakati oli musinze mbibuuza kubanga nze ndi musumba mbibuuza negagwe gwe bagenda okuwasa olina abaana bameka ogenda okwangaga nti bana bulaza ngagira nga yeesika nimugana ate nga weesika tyataako nabadde nirabira okukabuuza lwaki tokabuuza mukama yebazibwe byonna bibuuzo bikola otya era nze njagala nnyo abantu nti ne bagenda nga buli kyoteeka okubuuza omuntu wakikola otya oyingire mu kintu ng'okitegedde byonna tubibuuliza oli wa ggwanga ki wasoma koma mu kyakumeka wangi kiro zokka ze sibuuza kiro nyinzo zitakubuuza nti ozitowa kwenkanawa naye bino ebirala mbibuuza emyaka giri emeka wasoma kiki okola ki ogenda kwanga ono ogenda kwanga agira mu bwati ono mukama yebazibwe siwulidde mukama yebazibwe anyway nvudde ku kyakuwola ssente situnabagaana kwewola naye tubasaba mba mukikole mu bwegendereza kikole ng'okoze consultation kubanga nakyo si kirungi abantu okutabukatabukanga ng'ekibatabulatabula kiva ku kwewola that is not our primary agenda why we are here tuli wano lwa church lwa kusinza mukama bwe biba biyingidde mu business opportunities tuba tulina obihandolinga n'obwegendereza nga tebigenda kukosa kanisa kampulire yaŋŋambako nti amiina kama nfe baziwe genda mu bayibuli yo mu kitabo kya Ecclesiastes ye mubuulizi Ecclesiastes mubuulizi 2:26 mubuulizi 2:26 lugamba tikubanga omuntu amusanyusa Katonda gwawa amagezi okumanya n'essanyu naye alina ebibi amuwa okutegana akuŋŋaanye atuume entuumo awe oyo asanyusa Katonda mukama yebazibwe amen amiina Isaya 5:2 agandi ndi kukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende era ngenda nakumenya enzigi ze naasangayo Katonda waliyo enzigi z'amanyi ye gy'ayagala okutwala eyo gy'ayagala okutwala ewali amakubo agali crooked agakyamakyama agalimu ebifunfugu empompogoma enkonge enjazi ebiswa enkulukuku aga makubo module n'ebiri eri Katonda abimanyi kye kyemwagalako ekyo ngambye n'ebiri eri ng'amaze okutwalayo ebiri esayidi y'eri naye abimanyi agandi eri ye bwali Katonda yalengerayo ng'oggyeko amakubo amakyamu agalimu empompogoma sayidi eri gy'ayagala okutwala waliyo enzigi eziriko ebyuma nzigi za byuma nzigi za bikomo tewali aziwaguza tewali azisobola kati ng'oggyeko amakubo agagali crooked ng'oggyeko amakubo agali impassable wangi challenge endala eriyo waliyo n'enzigi ez'ebyuma waliyo n'enzigi ez'ebikomo naye agulumizibwe mukama aganda ekyo kindekere nze ngenda okuzimenya agamba ndimenya ganti amenye ndimenya enzigi ez'ebyuma nemenya n'ez'ebikomo enzigi nno ziri mu layers osooka kumenya za byuma naye era bw'omala okumenya ez'ebyuma batonatuuka gy'olaga olumala okumenya ez'ebyuma osiŋŋaana ate
enzigi eziddako zo za bikomo naye bwe zimala okumenyebwa agamba awo ngenda okukwatira nkusongera olugalo ku bulijjo byobadde onoonya kubanga njagala kusongera ku bugagga obw'omukizikiza obwakwekebwa obuli mu bifo ebyekyama otandika okubutwala obanga engalo za Yesu zongeremu amaanyi. Olwaleero njagadde nkulage agamu ku makubo Mukama gagenda okukwata okulaga obugagga obwakwekebwa obuli mu kizikiza. Bwe bundeese okulaga agamu ku makubo Katonda gagenda okukwata okusongera olugalo ku bugagga obwakwekebwa obuli mu bifo ebyekyama obuli mu kizikiza gwe bootalabanga nako. Emu ku nsonga lwaki agenda kukulembera, emu ku nsonga lwaki agenda kwerula n'okugolola n'okulongoosa ebifo ebitali bisende, emu ku nsonga lwaki agenda kumenya enzigi ez'ebyuma, emu ku nsonga lwaki agenda kumenya enzigi ez'ebikomo, kubanga akusanyukira. Gamba nti Mukama webale okunsanyukira. Kyogerera maanyi nkiwulira gandi Mukama webale okunsanyukira. Yogera ng'osinga kawundi Mukama webale okunsanyukira. Kubanga akusanyukira. Kubanga omusanyusa. Kubanga wakola okwagala kwe. Kubanga walokoka. Kubanga wamalirira ne weesaddaaka n'okwata obulamu bwo n'obumuwa. Kubanga wakkiriza n'omwesiga n'oleka lubaale n'oyokya amayembe n'ova ku nguuli n'ova ku sigala ova ku njaga mayirungi n'ogaleka ebyokwetunda n'obisuula wali n'ogamba ekijja kijje Yesu obulamu bwange mbukutte mbutunze mu mikono gyo ekimbaako kimbeeko nkwewadde Yesu olw'ensonga eyo akusanyukira. Gamba nti haleluya. Kubanga akusanyukira. Amanyi okwerekerezaako kwonna. Amanyi saddaaka z'okoze ku lulwe. Amanyi nti n'essaawa eno walibadde ku malwa naye oli mu kyaki. Amanyi nti mu ssabo wavaayo ne wabaawo n'abaakunyigira ng'ovudde mu ssabo, ne wabaawo n'abaakunyigira ng'oyokeza lubaale. Amanyi nti olina ba boyfriend be wadropinga because of Jesus. N'obadampinga n'omugamba munnange kafeero neesonyiwa nange nkwesonyiwe. Tosobola kwongera kunnyendako kubanga nalokose. Eyo saddaaka Mukama agijjukira. Eyo saddaaka Mukama agijjukira. Amanyi kigamba gamba ne bakune nti amanyi bye naleka. Muge nti amanyi yogera gamba yakune nti amanyi. Katonda amanyi toyina bye waleka ku lulwe. Buli lwokola ekyo ogwa mu gurupu y'abantu bano be bayita abasanyusaani. Yogera mpulira abakola batya. Kyebayita okusanyusa Katonda kwe kuleka ebibi. Kyebayita okusanyusa Katonda kwe kwewonga ne weetunda ku lwa Mukama. Ekyo Katonda kimukwatako nnyo. Okwewaayo ku lulwe. Okuleka byonna ku lulwe. Kati bw'obanga ebyo wabikola then oli mu kategori era oli mu gurupu y'abantu abayitibwa abasanyusa Katonda. Ngambako nti amen. Kakati abasanyusa Katonda batugambye mu Mubuulizi 2:26 abasanyusa Katonda aboogeddeko atya? Nsomera ayera ddamu nsomere. Abasanyusa Katonda bayina ki? Empeera yaabwe kiki? Kubanga omuntu amusanyusa Katonda gwawa amagezi. Amuwaaki? Amagezi. Siwulira amuwaaki? Amagezi. Amusasulamu ki? Magezi. Empeera y'okusanyusa Katonda mpeera ki? Magezi. Amagezi Katonda agagaba ddi? Ng'omusanyusizza. Siwulira amagezi Katonda agagaba ddi? Ng'osanyusa Katonda ofuna ki? magezi. Amagezi Katonda agagaba ddi? Ng'omaze omusanyusa. Kasita omusanyusa ekiddako ekisookerwako kyakuwanga
tip, jakuwanga gift of appreciation. Agamba mukazi gwe, musajja gwe, kubanga onsanyusiza kankwewera amagezi. Amina. Ani awulira ngambeko nti amina? Agaba ki? Siwulira, Katonda agaba ki? Era bw'olaba okyali musiru, tegeera ekizibu we kikyali, tonnamusanyusa bulungi. Kati ky'oba okola kolerera nnyo olabe ng'omukola otya. Era bw'ogende wa Katonda bw'olaba ng'okyaweebuuka mu magezi, ng'oweebuuka mu magezi, oluwanika bw'oti emikono gamba ni Mukama ndagaayo ekintu kimu kye sinnakola bulungi. Ndagaayo kye sinnakola bulungi Mukama, wawe sikusanyusa, nyamba nkusanyuse. Kuba Katonda buli lw'omusanyusa n'ateekako tiiki bw'ati gy'oli omu kuba nsanyusa, ng'alagira malayika ng'asitula ekitereke ky'amagezi nga bakikugabula. Ninayo omuntu omu angambeko nti amiina. Katonda agaba magezi. Katonda tagaba sente. Kyemanyi kati sounding very strange eri mmwe abadde balowooza nti Katonda sente zagaba. Katonda muggulu, kano kalango, kano kaki? Muggulu talinayo sente za Uganda. Katonda muggulu talinayo Uganda currency. Neither does he have Kenya currency oba euro oba dollars oba US dollars kwacha rands. Katonda muggulu talinayo sente za wano ku nsi. Talina pounds. Naye ng'ate mu bugagga muzibu. Yasinga obugagga mu nsi yonna n'emuggulu. Alina obugagga obutayogerekeka. Naye talinayo earthly currency. Talinayo sente za kuno ku nsi. Tazirina. Kati waliwo atyemusa omutima, kubanga yabadde asaba Mukama amuwe sente. Kati omutima gumutyemuse. Agamba musumba, kati ate olinga ayagala otugoba mu bulokole. Ate nze mbadde manyi Mukama alina sente. Tatereka sente za wano ku nsi lwa nsonga nga 3. Ekisooka, ziri cheap nnyo eza wano. Tazitereka, ziri cheap. Nga bw'olaba Omumerika, bw'atatereka sente za Uganda, kubanga ku level ye Omumerika sente za Uganda ziri wansi nnyo. Ekyo nze nkikugambye. Omumerika tatereka sente za Uganda. Era bukakutandanga n'ogenda mu Amerika, mwina abaali bagenzeyo muli bajulizi bange, ne bwoba wagenze n'emitwalo emeka zifuuka bisaaniiko. Bakubuuza n'okubuuza Abamerika nti ebyo biki? Biki ebyo? Tewali yadde nagwe osobola ziguza mu Amerika. Era bukakutanda nga tewagenda ng'ozivunjisiza n'ogamba nja kuvunjisiza mu Amerika, bwe yaziraba kaaseka. Bakubuuza bino waleeta biki? Bameka bamanyi nti kyenjogera kituufu ekyo. Kituufu? Kati nga bw'olaba Abamerika bwe beeganya eza Uganda, n'emuggulu bwe beeganya dola, n'emuggulu bwe beeganya pound, balaba bintu birala biri awo tebitegerekeka. Kaakati mmwe mwenna kano kalango ababadde basiiba nga musaba Katonda abawe sente, mugende empola. Katonda muggulu talinayo kutiya za sente. Era ebyo by'obadde osaba, ayi Mukama Katonda ngenda okuzuukuka, Mukama njagala ngenda okuzuukuka ng'emitwetwe wange, emitwetwe nga wali ensawo ya sente mu linnya lya Yesu. Era emizimu egyagala zigiremesa, egyagala gibangisiba, wandibanga gwe muzimu. Kama yebazibe ekutiya za sente z'obadde osabira Katonda azikuteekera emitwetwe. Ensonga ey'okubiri lwaki tasobola ziteekayo, ekyo n'amala akikola aba afuuse criminal. Kubanga olwo ne gavana wa Bank of Uganda n'amala akimanya nti Katonda yaleese kutiya za sente 3 n'azikuteeka emitwetwe.
governor asobola okwemulugunya naga nti Katonda aparticipate nze mu kuleeta counterfeits oba mu kuleeta inflation mu economy ya Uganda kubanga alese sente ezitali accountable for ezitamanyiddwa ezitali mu system zetutalonchinga tetumanyi yazije kakati ate Katonda si criminal tasobola kukola ebimenya amateeka nolwekyo mwena abadde basaba sente nga mwagala alete ekkutiya azikuteekera emitwetwe ogende mu kinaabiro nga taddeyo ekkutiya endala ogende ku akawunti nga taddeko endala si bwatyo bwabikola ngambira naye bwakulinanye nti tabikola bwatyo kigambe mugambe nga tomutya nti tabikola bwatyo kakati olwo akola atya ate nga bulijjo tumugamba atuwa obugagga akola atya kyo kituufu Katonda agaggawaza ekyo si kirumamu Katonda akola atya naye ekibuuzo bw'aba anaagaggawaza akola atya ye baagaggawaza abakola atya ye bw'aba agaba ki batugambye omuntu Katonda nga amaze n'amusanyusa Katonda n'amala gamba nti tiiki Katonda n'agamba nti nkwagadde nnyo Katonda n'agamba nti kankujje mu gurupu y'abaavu Katonda n'amala akyogera n'agamba nti kankuwe ku ssente kankuwe ku bugagga bw'aba agaba akwata ttondo ly'amagezi n'alitonyesa mu bwongo obwo oba okuba engalo zikubanga ne zinoga sina tampeko sina jiiko togyetaaga sina bakuli y'amagezi bwakuyiwamu ebbakuli oyinza n'okutabuka omutwe kubanga ate ago gaba mangi nnyo Mukama yebaziwe tondo akwata bwati tondo ery'amagezi agava mu ngule wa Katonda n'alikutonyeza bwati mu bwongo obwo bepa obwongo obubadde butakola ne busaanuuka obubadde butasaza ne busaza obubadde butalaba ne bulaba obubadde butayiiya ne buyiiya otandika okulowooza abantu bye batalowoozanga otandika okukola bye batakolanga ani awulira ngambeko nti amina ani aga nti ngeetaaga ago ogeetaaga gatwale mu linnya lya Yesu tondo bweriti tondo eri konko omanyi gali ag'omugulu gabeera konko alireeta bwati n'alikutonyeza mu bwongo bwe ta ne ligwamu n'olaba byotalabanga n'otegeera byotategeranga n'omanya byotamanyanga n'olowooza abantu bye batalowoozanga otandika okulowooza abalala bye batalowoozanga mu luzungu oluli modani olw'ennaku zino kye tuyita ideas wangi mu luzungu lw'ennaku zino kye tuyita tya ideas zitandika okujjira nga gw'oyiiya abalala ne bakoppa nga gw'okola abalala ne bagula ani awulira ngambeko nti amiina nga gw'olowooleza abalala nga buli ayagala amagezi ajjawuwo kino ekigambo ky'olaba kye tusomye wano nti omuntu amusanyusa Katonda gwawa amagezi mu modern English modern language kye bayita ideas Katonda gwasanyusa amuwaaki siwulire Katonda gwasanyukidde amuwaaki akutonyesa butonyesa wano idea naga naye kasajja gwe kankujje mu bwavu bukulumye nnyo n'akuwumuza wano idea wangi gwe yawa okukola mobile phone n'okutuuka olwaliro mmwe mwena akyabakolamu ssente era buli omu ku mwagirina ate okumanya ye mugezi muzibu buli mwaka agyongeramu akantu kamuukamu era ne mugula mukyagiyita mobile phone kuba lyerinnya lye mwasooka okugiwa naye ye yagisusaawo dda yasooka ogikola ng'ekuba simu yokka yokka bwe yamala n'ategeera nti naye ndoza kirabika abantu bakoye okweteeka calculators n'akwongereramu ne calculator n'alokaga nti egye wasooka ogula temuli calculator gula nene erina calculator eri n'ogaba oba n'osuula n'ogula erina calculator bwe yakutunulira ati mu bwongo ng'alabika jakwetaaga n'essaawa kuba yalaba nga geno gy'osibye ku mukono ekumenya nnyo n'ayongeramu essaawa naga ndi egyolina temuli ssaawa gula eno
bwe yamala n'akutunulira nnyo bw'ati ng'ojja kwetaaga ne radio okuwuliza Kingdom FM naye n'agikuteera mu ssimu naga nti eyo terina ssimu suula omuti muli radio suula oba tunda n'otunda n'ogula endala ogenda kugula paka Yesu lwalidda akyagguza atunda bali batunda ne batunda ne byotagenda kukozesa yamala n'akutunulira ng'olabika ojja kwetaaga ne tooki naga naye lwaki simwongereramu n'eka tooki akuyiiya buli olukya akuyiiya n'akwongereramu tooki naga naye omuntu tajja kwetaaga kamera ng'abadde asitulanga kamera ayagala nnyo serefi ayagala nnyo ka serefi ayagala okwekubya obufaananyi engeri gyayingiramu obwa sele queen ayagalayo ka kamera naga katumute n'akuteeramu ne kamera eri muli munda kale okubya ebifaananyi okubyoza kwe kwakulema naye okubya ebifaananyi akyakuyiiya tannakoowa ennaku ezo kati yakuteeramu WhatsApp akusiibya kuli tokyatemya bu video buli muli munda genda ogikebere tunula obungi bwa application eziri muli tunuulira obungi bwekyo kye muyita applications eziri mu ssimu yo olyoka otegere nti abantu bakola sente ako buli kaakola afuna buwumbi buli kayongeramu buwumbi just idea tolowooza nti alina ekirala kyatunda atunda ideas lwaki obugagga olwaleero wangi obugagga olwaleero bwekwese muki sikyawulira yogera bwekwese muki sente zigenda kusigala nga zaabo bokka abalowooza sente zigenda kusigala nga zaabo bokka abalina ideas naye mmwe be bayita bwekyali bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina nyoko yafaaluka mikeeka yagiruka emyaka 3 agayise naawe omulimu n'ogusikira oluka mikeeka ate tegikyusa mannya tosobola kwongerako waluka kalannami n'oluka kyaki n'oluka emidalizo oluka guno mulimu gwa maama yagutolekera omanyi yalina omudaala ekatwe ng'atunda ddagala lya nsansa n'emikeeka gino era mwe yafiira yankuutira nga tannafa nagamba mwana wange omulimu gwange guno togulekanga era katogukola lwakuba ogwagala nnyo okola mulimu gwa nnyoko wasibye otya ssebo ne nnyabo abantu bagenda ddawala basiiba bayiya kale obanga osazewo okuluka mikeeka gigattemu ebirungo mu linnya erya Yesu gitwale ku leva endala kiruke nga kigazigazi nga kyenkana nga kapeti eno sukka ku nnyoko we yakoma okitwale ku leva endala mu linnya lya Yesu olegedde oyo lwaki takubanga laakulinaanye idea zaatayina ensi kino kyowulira boogera nti ensi kuyiiya ekyo kyowulira boogera ensi kuyiiya bategeeza ideas kuyiiya sente zeekwese mu kuyiiya sente zeekwese mu creativity gye zeekwese gwe tojja kutunula butunuzi obeeraawo ng'otunula butunuzi bwoti otunule butunuzi nga weewunya bakoze sente weewunya bizimbe bya banno weewunya motoka zaabwe eyitawo gyoga nti ayayayaya omwana mpisizaako ekyuma ayayaya omusajja yaguze gaali ayaya manyi kati mwazituuma amannya mu Kampala ezo enguudo zolaba zitambulirako ebintu byanjawulo ezo enguudo zolaba ebiyita ku nguudo okwo byanjawulo kuliko emmotoka naye nawulira mbu ate kuliko nemmoloka kuliko ki kuliko emmotoka ate kuliko nemmoloka ate mbu kuliko n'emashini ate mbu kuliko n'eggaali ate mbu kuliko n'ekyuma waliwo eyita naga nti eyo si mmotoka ekyo kyuma naye ate era ebyo bisinga kumanyibwa nnyo abali aido abatalina byakkola bye babiinamu enjawulo be bamala obudde nga babinnyonnyola kati ekyo kiba kyuma kati eyagundiyo motoka ate ye yagundiyo mashini owulirizanga babyogerera omanya nti kati ono kaalina obudde bwabyo obudde alina bungi obubirowooza abalala baba bayiya bintu byakuvaamu ssente yayiya amannya gagenda okuyita emmotoka za banne kati eyo mashini eyo mpenkoni eyo gaali
eyo mmotoka. Nkwegayiridde obwongo bw'omala obudde ng'onyumya ennyumba z'abanno, engoye zaabwe, enviiri zaabwe, emmotoka zaabwe, kendeezaako oyiyemu ku bintu eby'amagezi ebiri productive, ebinaavaamu ssente, ebinaakujja ku levo kw'obadde. Ngambako nti amiina. Sinnagaana kubala bungi bw'abagagga abali mu kibuga, si kyenkuganye, naye nabo babale ng'obabalira nsonga. Bw'oba olina database ey'abagagga bali ku kyalo kyewamu, olina database ey'abagagga bali mu kibuga, nakyo kikolerwa nsonga. Tokikola kumanya bumanya mmoroka zibavuga, ennyumba zaabwe, akolagana na nedda. Tosukumaawo. Yiya, abagagga bano bentegedde, gundi mumanyi ne gundi mumanyi ne gundi mumanyi. How do I translate that into money? Nkikolamu ntya ssente? Kingasa kitya? Kiva kitya ku levo? Kinzija kitya ku levo kwembadde okuntwala ku levo endala? Okubamanya kwabwe kungasa ki? Tuli kaakati mugogola ebifo ebitali bisende. Kwatirako wano. Ebifo ebitali bisende oba badde obimanyi mu Kasaato, tebiri mu Kasaato zone, biri mu mutwe gwo. Wangi? Tebiri mu Kakajjo zone, biri awo mu mutwe. Kubanga bwe twogera ebifo ebitali bisende, ti Mukama agenda kukulembera asende ebifo ebitali bisende. Gonga nti otyo Mukama alabika n'atera okujja mu Kimumbaasa atukolera amakubo. Omuntu abadde abonyebonye n'akatanga bannange. Omuntu abadde Katonda nga tannatereeza makubo ge wammwe, agenda kusooka kutereeza bwongo obwo mu linnya lya Yesu. Kwata ku mutoge nti abutereeze. Ekimu ku Katonda by'ayagala okusooka okukola kuwa magezi. Kuwa kubanga amanyi buli nnyo ng'ekikutawaanya ebirala byonna byonna obadde obikoze bulungi. Okulokoka kwo walokoka, walagi wamuleka, obwenzi wabuleka, lubaale wamwokya, naye embeera tekyuse. Ki ekibulawo? Bakiyita batya? Magezi. Oli aweya nti mu Uganda mulimu abantu abalina ssente ze batamanyi na muwendo. Muno mu Uganda mwolaba. You aware? Oli aware? Mulimu abantu abalina ssente nga tebamanyi muwendo gwazo. Era abo bebalaba nga zibayitiriddeko, ate nga gavumenti ereesa amateeka amapya ag'okuteekera linga ssente z'olina, wazigyewa, watunze eki, wagize eki. Abamu bazikola mu banka. Zezo banka empya z'olaba ezisinga obungi z'abantu abalina ssente z'abasukkako obungi. Ate mu banka ani anaamugoberera okumanya nti zize oba si zize? Wowe nakiraga obugagga obuli e Uganda. Gye baazijja tombuuzaayo. Tombuuza gye baazijja naye nkimanyi nga baziina. Abantu balina ssente zitalina alina. Ezimu baazituuma za bikutiya. Mbu za bikutiya oba byakkulu bya kkala ki nange simanyi naye mpulira mbu wali ez'ebikutiya. Naye nga kikyo bannayuganda okubanga balina ssente, nange nkikakasa bazirina. Abantu balina ssente, balina bye bakola, n'otya n'oga nti lino eggwanga lyembadde empete ery'abaavu, lino lyembadde empete eggwanga eryavu, bano nga balina ssente bazirina. Gye bazijja tombuuzaayo, naye bazirina. Wabula njagala okuwa akalanga akalala. Gamba nti kampe Bishop, ne bw'onookolima tekigenda kubajjako ssente zaabwe. Okukolima obukolime tekigenda kuwa ssente zaabwe. Wangi? Tolina na ngeri gy'ogenda zisonsekamu mukono nti otwaleko, kuba no zikwagaliza tebazikwagaliza. Bakimanyi bw'ozifuna ojja kuba wakabenje nnyo. Ne bw'onoobakyawa tojja zifuna. Oyina kuvaayo na clear strategy. Ngambye ntya? Bw'obanga ssente zaabwe ezo n'ozisonsekamu omukono, oyina okuvaayo ne clear strategy. Bazirina naye osobola okufa nga tozikutteeko.
bazirina neziriko ebikomera, bazirina nezirina systems. Tebagenda genda nga basuula nsuuli. Tagenda kusingana ng'oli awo n'oli bwoti okutte ku ttama nti akusaasira akusuulireko ekikutiya kimu. Tagenda kikuwaayo, tajja kikuwa. Olunyiriri lutugambye, simanyi oba badde oluwuliriza, olunyiriri lwogedde lutya, lugambye eri abo abantu abasanyusa Katonda abawaaki. Ekiddako tunulayo ekiddako kyagaba anya, ekyokusatu kyagaba sanyu, bo n'abawaaki, bo n'abawaaki, abawo okutegana, si kyabawulira, bo n'abawaaki, okutegana, n'abawo okutegana. Batuume entuumo zitwalibwe abo abasanyusa Katonda. Kaakati ezo engalo z'okubye wakazikubira emyaka 2 buli lwe bakisoma okuba engalo, kubanga oyagala kutwala ntuumo zaabwe. Kubanga n'ekyawandiikibwa wakakisomera emyaka 2. Mbo bali baba okutegana batuume entuumo zitwalibwe mu abatya Katonda. Naye buli mwaka guyitawo nga tozitutte. Ekyaggano zitwala tokimanyi. Ekyaggano zitwala kyotamanyi, kyekyandeese okubuulira. Nambaako nti amiina. Nze nazze kubuulira entuumo bazitwala batya. Entuumo ozakusesinga otya. Entuumo ezo ze balina mu bikutiya, entuumo ze balina mu mabanka, entuumo ze balina mu bizimbe, entuumo ze balina ozisonsekamu otya omukono. Naawe notandika okusikayo ko ng'oteeka eno, kubanga togenda kuzibba, bajja kukwata. Togenda kumenya sente zaabwe we ziri ozituukeko, tojja zitwala. Entuumo bazitwala batya? Era awo we wakyali kye bayita missing link. Awo we wali akabulawo. Awo kubanga paate zino ziri 2. Waliwo paate ey'abaana abasanyusa Katonda be baasuubiza okuwa amagezi, babasuubiza obbawa okumanya, babasuubiza obbawa essanyu. Bano ne babasuubiza okutuuma entuumo bwe zimala zitwalibwe bano abasanyusa Katonda. Naye ekyewuunyisa kye kino, emyaka gyetoolodde abasanyusa Katonda entuumo ziganye okudda ewaabwe. Entuumo tizizze. Bano abatuuma entuumo okutuusa ng'olina strategy, okutuusa ng'otegedde how it works, okutuuka ng'otegedde bazisonsekamu batya omukono, bo bajja genda mu maaso n'okutuuma entuumo. Kubanga tukkiriziganye tukkirize tugaane, entuumo zo bazituumye, bazirina entuumo. Gamba naye bakuni nti abasajja bazirina entuumo. Nkambe mugaye nti entuumo abasajja bazirina. Gwe tozirabyeko nga bazirina? Twogera amazima, tozirabyeko entuumo nga bazirina? Tonnalabayo bantu balina bizimbe nga tamanyi na muwendo gwabyo mu Kampala. Tonnalabayo bantu balina fleet of cars nga ziparkings awo zijjudde tamanyi na nnaku lwateeka zivuga. Tonnawulirayo bantu balina ssente nga tebamanyi na muwendo gwazo, bazirina. N'olwekyo bo ababi babadde faithful, ababi bakoze paati yaabwe, ababi bakoze Katonda kyabasuubiramu. Bwe kuba kutuuma ntuumo, gamba ne bandi bazituumye. Kakati ekizibu kiri side ki nkiraba eno echurch abaana ba Katonda kye batannategeera, kye batayina ye strategy. Tebamanyi how we do we transfer these piles, these hips, these entuumo. Entuumo zino ziva zitye side yeno zidde side yeno. Entuumo tezigenda kujja ndi kubanga wakolimye nnyo. Entuumo nkabagambe na kano tezigenda kujja ndi kubanga watunudde side yeno nowanika emikono. Ayi Mukama nzikyusa omukono gujja kukulumira bwereere. Weebala okubikola naye bw'oba omaze obikola, mpuliriza, bw'oba omaze okukolakola ekisinga ku ekyo
tebikomaawo tebikoma mu kugira mukono nti nzitwala kikambula kikambula omukono gujja kuluma genda mpola bw'obanga ekyo maze kikola tula wansi onoonye ekisinga ku ekyo bw'omala okikola mu mwoyo yingira ne mu mubiri okikole kampulira ngambako nti amiina entuumo bazijjayo batya bazisonsekamu batya omukono sente zaabwe zisonsekamu otya omukono otandika otya ozimogola otuula wansi n'obakolako study bannannyini ntuumo tandika okutegeera balya biki bambala biki sente zaabwe bazisipendinga wa balya mmere kikaaki banywa caayi kikaaki amata banywa ga tayipu ki bavuga biki in other words how do they spend their monies sente baziteeka mu biki ebyo byoba okolako study naawe oba oddayo ebyo byennyini baspendinga mu sente bitandikeko okubiteekawo olwogenda kusonseka omukono mu ntuumo zaabwe abo bowulira bakuba engalo amagezi gabajjidde wali yawulira ngambeko nti amiina bw'omala okutegeera nti omusajja oyo mugagga omugagga talya sente alya mmere gikoleko sitado tegere kika kyemmere gyalya alya standard ki aliira wa lwaki gyasinga okugenda bafumba biti bafumba batya bibeera ku standard ki naye bw'oba nosonseka omukono mu sente ze bwetyo gy'oba ofumba ojja kukwata ku sente ze omugagga oyo gantya ali embizi alyaki wabula bw'aba ali embizi talya eno ey'oku kyalo gye batemera ku kiti kya kalittunsi ekyaguba kye batayoza ekiriko n'ebintu ebitunula ng'ebisooto eyo yagivaako yagirekera batamiivu eyo enkyafu eyo nga n'agyokya alina enjala bweziti n'agyokya alina n'envunza n'agyokya alina emimwa gyayiika amatama gayiika walagi yagyokya bamugamba bugende waayi gwegondi kayemba anji noonaguze ekkero gisiige n'alyoka aleeta agagalo nga gonna galina enjala bweziti gaddugala galimu n'ebintu ebyakwata enjala zirimu teekamu obutengere abadde teekamu butengere esiige esiige abadde tegisiiga oyo temubalabanga kyogamba temwabalaba nga newali emanju waliwo omwenge omuganda newalagi abo baali bagoba abantu ku mbizi era abantu amu baali bagivumirira lwekyo kati genda olabe gye bagitundira olabe emmotoka ezipaakingawo genda olabe kwakuna matata genda olabe ebifo ebirala bye bayita poko joints abantu bayimproving embeera z'embizi otuuka wali nobanga atuuse erandani kikulimba otuuka li nga ne bwotaba kwegamba ne bwobajjama ogiroga nti owai anjireke bulisine ninga ekkubye ekukuba mukama yebasu hindi yonna biri clean bamanya ne baga nti waliyo abatayagala bigodo ne babisalako ne bayongeza naga nti ebigodo tubijjeko ogwo omusito gubeere gwa mitwalo 2 eno tugirekeko ebigodo ebeere ya mutwalo simanyi owulira waliyo ampulira strategy tegeera abalina sente bye baagala so gwe tukola bukozi bintu ng'obikola neemalidde omuntu katonda gw'asanyukira amuwa amagezi gandi gampe mukama fumba amata kwalite gye baagala oba ogambye kufumba mmere fumba kwalite eribwa abagagga naye gogamba sente zakulema sente zagaana naye era emmere ofumba ya banno bwe mwenkanya obwongo
ofumba mmere leero ofumba y'abanno mmere lyawo yangerigeri osotasota nsotesote amawulu agasigaddewo n'ogasotera muli ennyama ofumba nga neemalidde n'oyiwamu amazzi ennyama neewuga bweti oyiwamu amazzi neewuga bw'omulaloga nti ayi mukama onyambe bw'oba oleeta abaguzi olwaliro mukama oleeta abagagga mukama bankwatireko baleete ng'obanyodde baleete nga tebakyategeera baani agenda okuleeta mukama musiru nnyo aleeta abantu bali ebintu bye bibi gwe ebintu byobifumbye bubi ebinzaali bya maizi bulani wabula mb'oyagala katonda abakwateko mukama baleete nga tebakyalaba baleete katonda omuyita mulogo bw'omala n'oyongeramu amazzi kakiro k'ennyama kamu kidomola kimu obunyama ne buwuga bwe buti bwe babuuza balina wooteri naawe n'owanika emikono baani abalya sinnagaana babirya wuliriza sinnagaana babirya naye baani baki era kyebayita real money kibayita real money ogenda kisonsekamu omukono ddi kuba naawe balaba balya ya 1,000 ya 1,000 kubanga era nawe standard kwokitadde kegamba omwavu ali mu kunoonya ssente mu baavu banne mwasibye mutabasebo ne banyabo mugyebaleko baani bakirayanti bo kyembuuza mu bufunze who are your clients will they ever make your life better obulamu bo bali bukyusa bizinensi yeeyo baligijja ku levo kweri ne bagitwala ku ndala obulamu bwo bulikyukako the question is mbulizano yakulinaanye naye mumbulize kubanga gw'omulinaanye mubuuze na mu luzungu mugayi nga tonnako abanyoni sente zakubula who are your clients who are your clients baklayant bo baani b'otagetinga baani b'obaza baani b'oyagala obaggyeko ssente be baani bazirina bw'obagattagattagattagatta batuuka ku tagetiyo kitabuse era bw'olaba asituka omanya nti kitabuse asanyusa katonda amuwaaki customer care bagita batya customer care oyogeranga bw'oyagala oyogeranga aliko olubaale oyogeranga aliko amayembe bakasitoma ovuma bavume toyagala kumanya obuyonjo bwe bwasooka okuddukako ofumba mmere n'ebigere bijjudde ebisooto enjala si nsale enkwawa tojjukira ddala wasembayo kuzisala mu binankani biri ng'ekibira kyakasooli simanyi owulira ewantu wonna watunula ngeri we batudde nabbubi emmese oba bakasitoma bakatulawo emmese neeyitawo bw'omala naye wekwasa banneibambo be bakuloga omukazi oyo wekyemmanga ndi bubi nnyo era ezo emmese zemulaba ezo emmese zemulaba yazisindika ogirabe ogiraba esose neeyimiriramu awo neegira bweti kati yazisindika enswene ebonyebonye naawe bandoga yalinga bandoga eyo emmese togirabye yagisindika wangi longoosa omulimo longoosa byokola tereeza byokola omuntu katonda gwasanyukira amuwaaki si kyabawulira amuwaaki amagezi bwagakuwa galeeta ideas amagezi bwagakuwa galeeta okukola ebintu ebirungi offeringa quality service onaabitegedde genda oyongera okugaggawala akumpereyo amagezi idea empya mu linnya lya yesu bano banyiize bunyiizi ensonga lwaki tebampa sente balaba nabalinnye mu bbwa mukama yebazibwe nkwatira wano nze ne bwonoonyiiga nja kukalakata paka nga nkugyemu omulamwa mu linnya lya yesu okole ebintu ebireeta ssente gamba nti ayi yesu mpulidde olwaleero bw'osanyukira obawa magezi ntegedde ekimu ku bibadde bimbulako magezi nkoyo obusiru nkoyo obutamanya nkoyo obutalowooza mpa amagezi mu linnya lya yesu mpa amagezi
nkooyo obusiru, nkooyo obutalowooza, nkooyo obutayiiya, nkooyo obutatetenkanya. Mpa amagezi. Kyogerera amayiga, mpa amagezi. Gwe omanyi abantu bameka abafiiriddwa obufumbo nga bbula ly'amagezi lye likireese? Omanyi bameka? Naga ne bamuloga. Manyi omukazi andi bubi, walimali omukazi oyo ali ku bba wange kati ansindikira ebintu, kati omukazi ansimbye asindikira amayembe gajja negogerera ano mugundi naye ng'ogenda okutunula oti byonna byannyonnyola ng'alaakenga magezi. Omukazi akuloga ye yakugaana okusala ebyenkwawa mu nkwawa. Yakuwunyisa bwe tonowunyanga akatululume. Oli akuloga ye yagaana okufumba obulungi emmere. Akuloga ye yagaana okulisangayo bbaawo ng'akomyewo. Akuloga ng'aloga nnyo n'akulemesa n'okwala obuliri, n'obuliri bwagaana okwalibwa. Akuloga ye yagamba oddire akaana ak'omwezi ogumu okateeke wakati wammwe kakube pupu, ng'omusajja buli lwekyusa bw'ati omukono gugwa mu bbi. Ng'aloga nnyo oyo naye eddogo lye nga zzibu. Akuloga yaggaana okuyiwayo omusulo, guli mu kalobo gwa wiiki namba, guli muli guunya. Gamba neiba neyo naye aloga nnyo alimba. Yakulemesa okusiika enva, buli lwofumba emmere n'esiirira, kubanga oli akuloga oweeri akulotya oweeri andi bubi andoga. Enviiri wagaano zitereezaamuko zaagaana, kale wadde sinkole walizitereezeza. Wangi perfume na kano ka Yolanda ne kagaana, kano ka Yolanda akakakebe kagirawo kafuwefuwaawo ekyankalanye oba biganye fuuyira gundi onaani eyali fresena ennyumba ekyankalane naye ennyumba ewunyanga omufu. Bakuloga gamba neba nti amagezi. Gandi amagezi basebe ne banyabo nga mmaliriza tewaliyo kiteetaaga mu magezi oba bufumbo twetaaga amagezi. Ani awulya ngambeko nti amiina? N'abasajja bageetaaga. Abasajja nammwe mwetaaga amagezi mu bufumbo, era Bayibuli egamba nti mubeerenga ne bakyala bammwe n'amagezi. Teekamu ku bwongo. Obutaba na ssente tekitegeeza busiru. Gattamu ku magezi awo. Laga ndi ssente ze zitaliiwo naye laava ogirina. Kolanga bwenkola leetayo ekiberenga awo ng'oddayo eka. Oba ebyo mutwala out biganye, mutwale ku lumbe, mutwale mu kuziika, muge tugende out. Oli agambye fine. And it is all about going out. Oli agaana ogaana lwakuba tolina musajja. Mukama yebasibe. Gamba neiba nti amagezi buli kyokola kigenda kwetaagamu amagezi mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda omwaka guno nga bw'agambye nti agaba amagezi, nga bw'agambye agenda kusenda ebifo ebitali bisende, amenye enzigi ez'ebyuma, akulaga obugagga obuli mu kizikiza. Leka amagezi gakulage ideas z'otalowoozangako mu linnya erya Yesu. Yimirira okubera Yesu engalo. Yimirira okubera Yesu engalo nga bw'omugamba nkwebaza olw'amagezi, nkwebaza olw'obugagga obuli mu kizikiza, nkwebaza olw'obugagga obuli mu kizikiza. Ani awulya ngambeko nti amiina? Kati wulira, sigala ng'oyimiridde. Bwe twogera ku bugagga obuli mu kizikiza tuba tutegeeza idea z'otalowoozangako.
tutegeeza ebintu ebyekweseemu ssente naye nga gwe tobirowoozangako. Tebiri mu kisiko, tebikyali mu kisiko. Bwe tugamba obugagga obuli mu kizikiza obwakwekebwa, tutegeeza ebintu ebyekweseemu ssente bannayuganda abalala bye batazuulanga. Katonda gwe kati byagenda okukulaga olyoke okole ssente mu bannayuganda n'okwewunya weewunye. Gamba nti amiina. Ebyakwekebwa, ideas ezakwekebwa, amagezi abalage batalowoozanga. Omusajja wuli musiraamu yasanga bannayuganda bali emmere n'abakolako study mpolampola bw'ati, n'amanya nti kirabika mu yinkonomi eno mulimu abantu abaagala ebintu ebirungi nga ssente baziina. Oyo gw'owulya gwe bayitaani javaazi n'akola study, sina mulokole, n'agenda n'afuna aba South Africa be abanaamufumbira emmere mu ngeri efaanana bw'etyo. Kati we twogera buli kakoona ka Uganda, buli kakoona ka Kampala mulimu ekifo kye bayita javaazi, nga n'okufunawo emmere olina kusimba layini, olina kulindalinda mukko. Waliwo abuuza nti ate yeeriwo eyo. Abuuziza mbu ate yeeriwo eyo. Kugamba ngo ojja okweba nti nokirowooza takirowooza nga nogenda takolanga atya, tagendangayo. Ezo ze idea enkusike baana ba Mukama ze mbaagaliza mu linnya lya Yesu. Ozuuleyo ekintu. Ngambako nti amiina. Nze emirimu gye nkwagaliza, teeka omukono waggulu ngigambe, emirimu gye nkwagaliza kati gy'emirimu egitalimu na competition. Ngambye emirimu nga booguza be basimba layini, nga booguza be bakunoonya, nga booguza be bakwegayirira. Nsaba Katonda ebiro bijja ogenda kukola ekika ky'omulimu nga gwe okwegayiriraako bw'oba wegayirira bakasitoma tobeegayirira kugulako, obeegayirira kulindako. Obeegayirira kola ki? Because of your good customer care. Ogenda gamba bugambi customer lindako, bambi mukwatirireeko, bambi katusooke bano abaasooseewo, mutuleko wali katono mulindeeko, katusooke bano abaasooseewo. Ekyo kyekika ky'omulimu gwe nkwagaliza mu linnya lya Yesu. Teeka gula emikono ga nti ayi Yesu, ogwo gwe njagala. Ndoosaayo ekirooto, mpaayo idea, mpaayo ekirowoozo, nga benguza be banneegayirira, be basimba layini. Ekyo kye njagala, mpaayo amagezi mu linnya lya Yesu. Amiina.